mulina kutunda mmere na sodas ekisoboka. So kati ebino minisita kyadde kimwoganya ebintu bingi bibagunjawo ne basooka batanye bino ebitono bwe bamala obitereeza batuwongere ebirala naye tukyayiri ku buno obutono obunnyini obubaddewo amateeka constitution weebadde tulemye okulema ogigunja obulungi nga bwe yina okubeera tuli mu kwongerako ate novule tugenda tandika okukola nga ebintu nga tebigguka oba tukolako obukozi netubita era tuddemu gadibe nga liye nga betubadde tukola okuva eri yonna. Okay, buterevu tukwanirizaako mikutu gyaffe gino egy'enjawulo bonna wesinzira okutulaba ku Ebron Media wamu ne Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Nze Ebron Brian yabunga bulijjo ambassador w'enyumira ebyonoonese babuuzaako balamusako byonna gy'osinzira okutulaba ali mu Africa ali mu East Africa wamu n'eggwanga yaffe Uganda nawe yagenda wonna yonna gy'oyiyiza kyamaanyi nnyo Mukama Katonda akubalire ekyosinga okwagala. Okay. Tuze tuneetwambage ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso neera mu nsonga ezo munasaba professor asooka bamuuzeko bantu bwe tubambage. Kale wenna wosinzira okuba nga otulaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga wakkiriza nti Focus TV wamu ne Ebron Media bye baleeta by'onoolabanga okola kyamaanyi nnyo abanyiga subscribe button nga weegatta ku mikutu gino butereevu okola kyamaanyi atannaba oba gituyita okugulako ekibanja atannaba tusaba gendo subscribing lwa nsonga kintu bo subscribinga oba wankizo kwaba ababadde bagigwako obugwi nebange kuwa buli kyegenda okubanga eteekayo otherwise wonna wosinzidde nze adde Wilberforce mu Muyanja byempandowooza zange ate era mbivunanyizibwako 100%. So ndowooza kyekyo mugamba olunaku lwa leero tulina ensonga nyingi ez'okwogerako tulabyeko ko n'omusajja yakunamira Obuganda ng'agenda yeetundidde Obuganda esoogera ku mulala Majambebe yakunamira Obuganda yavuddeyo n'agenda ebulanga Emmengo neetundira Obuganda wamu ne Nammeere bakedde kutatwalukana wakyamukiriza kituufu ne Kanso Musisi ndio omanyi nga omanyi Nammeere waffe omubaka waffe oyo yiye ye buli gwabeera naye ayala mu amuyisa mwiga kyakusaalirwa nnyo nti mu ggwanga lyattu Uganda tulina baminisita abakiikirira offices ababakiikirira emu ku bitongole eby'amaanyi bitwandirowoozezza nti nga local government naye nga bulijjo ngera bwenkyogera nga minisita tolinaamu kantu akakasukka ku ntegeerayo n'ogamba nti when you are communicating you need someone to speak n'owuliriza n'owa submission yogigwe atuuka n'atulowoozesa nti minisitule gy'alimu oba bamuteekayo batya ate nga kinswaza bannange minisita Nammeere oli munnamawulire ate nga lawyer a journalist like Nammeere akoleddeko ku mitimba kola ku TV ezingira ddala amaanyi bw'atamanyi nti munno waaba akola submission osirika nonotinga somewhere n'omuddamu nga bakuwadde time yo ekyokubiri bw'atamanyi nti ku show gy'obeerako wadde oli w'amaanyi waliwo omuntu gwe bayita moderate wa host oyo akuwa olukusa oba n'akugaana okuwa submission yo olinga ayogera gw'atamanyi nti interruption of someone ebuzaabuza omuntu submission ye gy'agenda okukola. Twakirabyeko tukirabye enfunda ez'enjawulo nsobola okuwa incidence ng'eyamulya nnyama nsobola okuwa eya Nkeretanyi nsobola okuwa eno eya Kanso Musisi nsobola okuwa eya Zaake bintu bingi nnyo simanyi what are you trying to prove kikyogezaako okulaga bannansi okutegeeraako kulina kubeera mu reasoning so si kuwaawaala nakusinga kuwoggana ekigambo si kinene nnyo ekyo kuwaawaala. Minisita nsonyiwa ebigambo by'enkozesa n'ebyo ebijjayo obulungi kugamba abantu baffe bitegeera. Minisita bulijjo okoma okuwaawaala oba okugezaako okompitinga naffe abalaba TV tusobola oswitchinga ku ndala wakati you distorting okyankalanya amatu gaffe abawulira okyankalanya program setup yonna okyankalanya ne banno bapanelist booli nabo bava ku mulamwa watukyirabyeko enfuna nnyingi nnyo apresident atugana okugamba tugendeko mu bulango okategedde naye kati ekinnuma nti wasoma ate amawulire ogamanyi and you know how it works out okategedde naye simanyi oba yenkolayo oba ya kekabadiko okuwamba amawulire n'okubeera ng'osettinga
talkabilities wezityo kubanga bakwogerako. Minister, something was little or small. Oli yamugambye teeka ki erigaana abantu okunywa. Instead of otuwa etteeka, Minister asigadde awo gana etteeka gye gali, amateeka gye gali gakwata tegakukkiriza kunywa. Bakubuuza tteeka ki? Kiraba n'omwana omuto ate agenda nnyo tugireyo. bw'okusinziira ku ssemateeka wa Uganda. Bw'obeera etteeka tolijjukira tonnalitegeera. Tukuwa omwagaanya essimu constitution baatuwa app bweri. Wewe mu space leka George MC awe ensonga ze nga bw'ojja eno ku ssimu yo okola ki? Onoonya pin code eyo, pin code yo gituwe oba etteeka olituwe na musango ky'omuntu gwazza okunywa ku makya. Something very funny. Minister Balamu aleeta yaleese ekiragiro ekyo baagala kugunjawo ekiragiro ekyo kigana abantu okunywa ku makya okuva mu ssaawa emu mpaka ssaawa 6, which is okay. Naye ebintu bannange bakyogera etya, okyali mu kukugira kolera abantu, okyali mu kukugira ebintu ebitono ebiganyi mu ggwanga lino okumala emyaka 5 plus, oli mu kwetuumako ebiki ebirala. Too much of anything is always bad. Nga tonnabateekesa bino ebibaddewo mu nkola ebitono, oli mu kwetuumako ebirala ebiki ebingi. Tukyali wano ng'essaawa zino tugenda mwezi mulamba oba weeks 3 if I'm not mistaken nga tumaze okwera mu biragiro bya Prime Minister. Kasasiro akyali mu trading center z'abantu awunya ulira ali mu kulukota akubagala okutonya. Ekyo kikyagaanyi kye mwagunjizaawo. Muli mutugamba ate tuleetewo n'ekirala. Where are those law enforcers gye bagenda okuva okulaba nga bateekasa bino mu nkola? Tukyali mu kunoonyereza n'okulya enguzi okutono okulabibwako okulwanyisibwa. Naye ku kyagaanyi tuli mu kwetuumako ebiki ebirala. Ye gwe Eblon okimanyi bulungi saa ziri mu meka kati? Tusaba tugenda kuyingira 5 4 teri yayebase gye bali naye mwagala tugamba myatuka tukugamba nti mwebaka muzukenga kusawa bakya saawa emu mugende ku mirimu. Obadde okimanyi bulungi ku saawa 8 ogw'ekiro wali abaira bakola butereevu ng'alina kwebaka misana butereevu. Kati okimanyi bulungi eyasuza akola ye kimugamba nti kati ku makya nina kujja neewumuzeemu. Ekyokubiri miremukko kamubi ebbaala eno esasula license egikkiriza okukola. Mu license eyo temulimu ebyo gigamba nti bannaaye onogula ssaawa 6 okategedde. Ekyokubiri tulina ebifo nga bitunda ebyokunywa ate bitunda n'emmere. Ogenda teeka essaawa embeera nti oteekewo omuntu atuulewo nti okuva ku makya ssaawa emu mpaka ssaawa 4 temutunda ku mwenge, mulina kutunda mmere na sodas ekisoboka. So kati ebino minisita ekyadde kimwoganya ebintu bingi byebagunjawo ne basooka batanye bino ebitono bwe bamala obitereeza batwongere ebirala. Naye tukyaliri ku buno obutono obunnyini obubaddewo. Amateeka constitution weebadde tulemye okulema ogigunja obulungi nga bweyina okubeera tuli mu kwongerako. Ate novudde tugenda tandika okukola nga ebintu nga tebigguka oba tukolako obukozi etubita era tuddemu gadibe nga lye nga bwe tubadde tukola okuva eri yonna esewo. Producer ngambye obudde bwakabutuddeko nga tubuna tuggwa njala otanyemu kati nnyo nnyo. Omusajja ono yakunamirwa Obuganda okuvaayo n'agenda yeetondera Obuganda yakubye mu mutima oba esiyinza kunenya muntu singa avayo ne yeetonda kya buntu. Era nze nvumirira nnyo omuntu era nnenya nnyo omuntu ayinza okubeera ng'asigala anyigiriza omuntu avuddeyo naye kwetondera. Eblon nsenga kukola ekikyamu mu muntu nekugamba nsonyiwa kiri gy'oli okukkiriza oba okugaana naye n'alowoozezza ku nze kyandibadde kya buntu omuntu bwe yeetonda n'okola ki n'osonyiwa kuba lwa nsonga tisu 100% nti buli muntu atuukiridde. Bw'aba avuddeyo n'akola ekyo kyakoze ne yeetondera Obuganda, nsaba beyeetondedde bamusonyiwe. Ekyokubiri gwe yeetonze nsaba oleme kwetonda bwetonzi mu bigambo.
nsaba bikolwa ontegedde Eblon kibi nnyo okugamba muganda wange nsonyiwa nakuvuma nenzikiriza okusonyiwa nodda mu kamera enkya wanovoola kati kitegeeza byonna kusonyiwa bye weetonze bifu Robert Yakusamanyi n'ekigambo byayogera muwanuuza nnyo lwansonga tuba mugoberera nnyo naye nga tuli balabirwa ku ki kubikolwa byabwe n'agamba ye okujja okwetondera ekibiina oba okwetondera ye tebikola tereeza bikolwa byo abantu bajja kukola kakati esi kisa kya mukama kisa kya mukama okwetondaako ffe tetukirinaako buzibu era obuganda bunaakusonyiwa tebwokusonyiwe ffe tulinze ebikolwa byo oluvannyuma lw'okukola ki lw'okwetonda kubanga bye biditamininga wabadde weetonda ng'olina ky'oyisaawo wabadde weetonda ng'okitegeeza bino byokola after okola ki okwetonda so kati bino byonna tebikola makufi katumulinze biki byanaakola after wano mubadde balabe baffe balungi nnyo kutandikira gye twatandikidde paka wano tusegane mu vidiyo ziddako producer kojja kagato tuziddekokko basika okukikira atukikulako ensonga zaffe sign out